Yes, buteevu nkwaniriza ku Fadi TV UG esaawa eno ngenda kusaba subscribe nga atompere video no like bakita Fadi TV UG. Tukyali mu nnaku ya mwana muwala Lady Grace okubanga Bambi yafudde ono agenda kubazikibwa nnaku olwali wabula nnaku olwali kifaananyi kino kyembaletedde kifaananyi kyakubiddwa company eya New Vision era nga ekifaananyi kyali kyogera ku kifo Lady Grace bwasanze omulambo gwe. Akabenje kabadde Kamannyi nnyo naye ate Lady Grace n'amazzi nago gakoze ky'amaanyi okubanga gamutwalira obulamu newankubadde accident yamuyisiza bubi. Naye osanga naye yatuusibwa mu ddwaliro usanga yaliwo newankubadde akabenje kamuyisiza bubi naye amazzi nago gamuse. Omwami oyo golengera wasonze ekifaananyi awo ekifaananyi kyo wasonze olugalo bagamba nti awo mwana mwali Lady Grace webasanze omulambo gwe. Akabenje kayinza okuba kamuyisiza bubi naye ng'adde agezaako okuwuga okwolekera ku lukalu naye kitasoboka olw'ensonga nti amazzi mangi. Akagga kano kagga kawanvu nnyo omugga guno sijja kugamba kagga kubanga si katono omugga guno emmotoka yaabwe we yasibidde kuba emmotoka yakubye ekifunvu nekira mpaka mu mugga wansi era nga abasinga bafiiriddewo era nga Lady Grace y'omu ku abo. Naye Lady Grace n'amazzi gakoze ky'amaanyi okumutta osanga yaliwonye newankubadde accident yamuyisiza bubi naye osanga yaliwonye. Owe basanze omulambo gwa Lady Grace awo mwami ogolengera awo wasonze olugalo lwe awo we basanze omulambo gwa mwana muwala Lady Grace naye nga akabenje kadde kamuyisiza bubi nga yafudde dda naye nga amazzi gakoze ky'amaanyi okulabika nga nago gamutta olw'ensonga nti omugga muwanvu. Akabenje kabadde k'amaanyi nnyo ate n'emmotoka erabika yabadde ku speed kuba emmotoka jjukira yavudde ku kkubo neewaba ku kkubo neewaba nekiira distance yabadde mpanvu nnyo okuva ku kkubo paka emmotoka gye yagudde kiraga nti yabadde ku speed ate n'ekirala yeefudde namukko yavudde ku luguudo neekuba ekifunvu neyeefula emirundi n'emirundi paka mu mugga. Naye nga Lady Grace ayinza okuba yabadde ageza kukulabika nga awuga ogenda ku lukalu n'atasobola olw'ensonga nti akabenje kabadde kamuyisiza bubi amazzi nga mawanvu yakakanye amazzi agamize era nga amazzi nga bwe mbagambye nago ge gamu ku ago agamuleeta okulabika nga afiirwa obulamu bwe mukazi wattu Bambi Lady Grace naye nga Bambi kitalo nnyo naye ng'omwami oyo wasonze awo nga bw'omulengera awo waawe basanze omulambo gwa Lady Grace wawanvu nnyo akantu ako kapaati ako kali ku katundu kamu kwegamba ke kamu ku butundu obw'omugga emmotoka yaabwe we yasangibwa sadi zaawo awo we wamu kwawo emmotoka we yasangibwa era nga we basanze n'omulambo gwa Lady Grace naye nga wawanvu nnyo omulambo amazzi yanywedde mangi nnyo naye nga Bambi awo mulemirembe kitalo nnyo ekya Lady Grace. Bagita Fadi TV UG agenda kubazikibwa ennaku olwaleero walisadiza wali ekyampisi naye nga kiraga nti n'amazzi nago Bambi gakoze ky'amaanyi osanga yaliwonye kuba omuntu ofundako owona naye nga ati sika amagulu gakutuseeko naye ng'oli mulamu kuba akabenje kadde kamukosezza nnyo Lady Grace nindo zakadda Bambi yagezako kuwuga naye amazzi nago ng'ate obulamu ng'ate tali kiri ate n'amazzi nago gegamu kwago kyekimu ku ebyo ebyegasseeko okumutta.